Museveni abadde aggulawo ttabamiruka w'ekibiina kya NRM wali mu kisaawe Nambole n'alaga obwennyamivu olw'emigozobano egisaanikidde akalulu k'ekibiina nga giviira ddala ku nkalala eziriko amannya ga bammemba b'ekibiina. Kino ajjukira nti Amama Mbabazi n'ab'ennyumba ye baanenyezebwa okuva mu kibiina ne bagenda n'enkalala za bannakibiina zonna, ekintu Museveni ky'agamba nti kye kivuddeko emivuyo emingi gityo. Ono era anenyezza nnyo abo abagamba nti babadde mu kibiina okumala ebbanga ddene wabula nga tebalina kye bafunye. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, bannansi balina okuba n'omutima gw'eggwanga wamu ne Afrika yonna okwewaayo okukolerera ensi yaabwe nga kw'otadde n'okulwana okukola ku bizibu by'abantu nga bekikwatako bakozesa obulungi ensimbi za gavumenti. Ttabamiruka ono ekibiina kisuubirwa okulonda n'okukakasa Pulezidenti Museveni okukwatira NRM bendera mu kalulu k'omwaka 2016. Era bano bagenda kulonda n'abakulembeze abajja ku bukiiko obw'enjawulo ko n'akakiiko ak'oku ntikko ak'ekibiina. Wabula leero balonze abagenda okukiikirira abavubuka, abakozi abalina obulemu ko n'abaazirwanako. Ate ye Ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Kasule Lumumba ategeezezza nga bwe waliwo obukiiko obw'enjawulo obwatondebwawo ku mateeka ga Pulezidenti Museveni okusobola okutabaganya bannakibiina abalina okwemulugunya kwabwe ku kamyufu akawedde.